Atenga sana kunyomereza tulinda na Mwanja Sofia Jamada Kafero fili mwenyeji mwetu mulabye Sematimba Moses Lubowa Ahmed Segu Jamiso Muziranjovu Zamunyi Muhamudu Conrad Peter Yiga kati atugana atyo kutundetaka bava bayomba kati alitugana ngani wano wabwe bakulu mulabye alina bizibu oyo chairman alina obuzibu bachogerako musimanya alikaka twewungu n'ettaka lyaffe sirya chairman eryo ttaka sirya kye sentebe ettaka lyaffe era ffe abatunda kati kye muba mukola muleete sente ffe tubasayininge why omusajja agambye mwabadde ettaka erya kifamire era nebadde nga n'agambye babagabira kati ettaka eryo awatali buwandiike butuufu kulaga ni mutunda era nga chairman alina obeerawo ng'eriiso gyekigirikale balaba n'abajulizi yaliwo nga tuligabana eryo ettaka taata chairman lwakuba yaliwo bubeezi nga balitugabira era naye akimanyi ffe twagadde mugambako naye ng'ettaka lyaffe chairman talina buyinza gwe leeta ssente otusasule tulabe nga tukola chairman oba yogizaaganye mulindeeko muddeyo ewaka mulabe bannammwe then nze nja kujja ne sente naye ebintu byebawa sente ng'ate chairman agamba mulina ne baganda bammwe abalala sigula ttaka lya ntalo si lya ntalo lina ettaka oli just nankani akakatala akakayomba akamu nako mukama wange wamma mba musasuddeko ffe tubadde tugamba musasuleeko ffe ettaka eryo tube nga tidiri ku security we nakani tube nga tumanye tetuliguza mulala wandisasuddeko naawe sasulako eyo nga tuvaayo mbadde nga mpulyamu kakano omukakyamani abadde anoga bigagabye ageza okulira nga abasajja bali mu kukyamani baagala mwabya matu lwaki ogezaako leka ndi abantu ntobeesonyiwa owulira omusajja agamba mu biraamo bye ne mu ndagaano ze yakola ettaka ly'abaana era ettaka lye lireza abaana bano ettaka eryo lirina n'okulera abazzukulu oba abaana baabano boolaba baagala okulitunda kati baagala babe nga batunda ettaka kuba kuba balina ebizibu byabwe eyo lwaleero naye nga n'ebizibu byennyini bye boogerako tebisobola kuba ni byamakulu okujja okugenda okwekyakaza majidu ate n'ekirala siyinza kukkiriza muntu kuleka ndi atunda ttaka nga lyabaweebwa bonna oli atunda ettaka ng'ab'ekika tebatuuse ku nzikiriziganya ng'eyo ebiseera ebisinga ekitundisa ettaka ly'ekika buli mu abayagala kasente ke agenda egulira ettaka nga siririko kuwegatta okusobola okulabika kandi ayawula enkaayana naye bano baagala tunda bannaabwe nga sibamanyi salirawo ekituufu kye balina okukola kali nga mugaaga ogenda obasalirawo ekyokukola nabo lwaki tofudde ku babo naffe ffennyini tukyasula enjala owayi nete enkubi ebyo yaganira ddala ndaba wano bakyeyamani abalala basobola okuyita ebbalibbali ne bakola ekintu ekyo wakigwe si kyokola ekyo sisobola kikola njagala ku omukazi ng'amuwa amagezi mazimani agenda ate ebiseera ebisinga abakazi bateeka abasajja ku mulamwa era mbanfu oba be bajja abasajja ku mulamwa kikoza buli kyema ne kusinganawo tugenda maaso noddamu ebyo byakutula kaakati ne bano ne balumba bali baakavaawo tenda buzibu leeta ejjambiya ebintu by'okunyuma omanyi waliwo olusinkano nga lulimu oluyombo lw'ejjambiya olwo luba lulala ayagala kulitunda amanyi gye nalijja okutuukaawo eddoweri njagala olabe ayagala kulitunda yaani yagunda ettaka lyange ate nga chairman sikyayisima yekka kana akakazi ka buloko kamanyi bulungi akalina enviiri ensiike juzi twakubaganye katono tutiŋŋane kabulawuzi yali asse omuntu lwa ttaka yiika naye abamuguza engoye agenda buli ku mudaala kwaliwo omuntu okuba nga agula engoye ng'ebintu agwamu bigwe incident buzibu bugenda okubeera manyi omulembe ngejja gwajjani bantu kwambala bucupa kati n'ekiriwo njagala olabe nga banfuukidde ekyambika gye kali nga mugane lwaki abaana no batumalako emirembe beeyita baani ono yandibadde omukulu mwami kibugo sigani kali nga mga kibugo nkubulire njagala mwesuneko ekintu kino mwandibadde mwebaza ne Katonda mbese kubanga engeri gye bazze wano ebadde mbi era lwakuba mulina omukulembeze omulungi singa temwalina nze mukulembeze mulungi kemugidde wano nze endagaano singa nagisayininzeeko dda wange owulira bava wano n'omuguzi olabye muntegera bulungi kati ekiriwo tusaagala mulekeni mulowooza nti nyinza okukola ekintu nange lwakuba oze nejjambi eno kuba kati kino kitwala ekkundi ly'omuntu owulidde teeka mu ngalo
temutwalira amateeka mu ngalo. Olowooza oteme omuntu alina akajambiya era katulangano bw'abakinjaji bw'abegundi. Jambiya eno kati eba mu custody. Onaze yakalakasa na jambiya. Omukyala atidde. Kiki? Bali bage bajja kukubamba osesema omutima. Ate onaze na jambiya. Ekitegeeza obulamu bw'abantu abali mu matiddo beba nabaagala okuwamba ettaka. bo baragirawo chairman. Tebalina buzibu bwonna ku side ya chairman. Naye omuntu yenna anaakola ensobi nga tebakanyiza ku nsobi ekyamazima bajja mutema. Ejambiya esigala. Chairman. Ejambiya ne bwesigala. Tulina ffe ejambiya nyingi. Nedda. wamubere baka Temujja nedda tulina. Temujja ejambiya. Ekintu kino tukikwase mu ngeri entuufu. jaye ebiwandiiko yanaabananye Ng'agamba nti omuntu anaaleeta ebiwandiiko ebiraga nina nnyini ttaka. Y'anaatwala ettaka. Era y'anaatunda ettaka. Naye awatali ekyo ffe tuli okuba nga tuweereza kitundu. obusawo bwekweto Ebyo tetugenda byekola ki. Tugende kubanga naye nga chairman otayingira jambiya Baabano gituwe ejambiya. wabo Chairman nze ojja kwabuliza omuntu osigaza ejambiya nti mugitwale. Ndi mweraliikirivu. Mwami nze simanyi. Kati bino ogenda kumalako. Kati kino ogenda kukola otya? Ebintu bino abamu baba baagala n'obuyinza naye obulamu bwo obusiika. Kubanga bw'oba okola ekintu wabawo gw'oba oyangwiza ku sayidi endala obaako gw'okaluubiriza. Nagamba ebintu bino bitambula mu bibiri, ekirungi n'ekibi. Kati bw'obanga oli chairman manya mirimu gye gy'oba kisentebe wabeerako boonyiiza ate ne wabawo ne bw'osanyusa. Kati ekintu ekyo omuntu aba alina okukimanya. Ne bano si batudde. Tubategeeze nekyamanya nti baayagala ffe tusobole okuyisaawo ekyafu. Kale ng'amugamba aliwo muganda waffe gwe tuyinza okuleka nti tukola tuyinza tulema okuyisaawo. Baagala babe nga bagenda n'ab'ekika abalala. Ekituufu bakitegedde. Bayinza n'omugagga yeefudde ayinza obutagula ttaka. Ndowooza kulwokuba ab'ekika abalala baaganye okukwatagana na bano. Kati balina okulaba mukulu waabwe. Tumusinke tugende wa chairman ku nsonga eyo. Kale katukole ekyo. Baagala babe nga basinkana muganda waabwe omulala atali kabugo. Bano baabano. muwulira Kasita mutegedde epulaani ebadde egenda maaso. Ate ssentebe oyo mumanyi wa mululu. Ssentebe waakolera ensobi naye tujja mutema. Ono kimu bibiri kutema. Nja kutema omuntu atuuka okufa ndayira mu Katonda ajja mubuuza kyamutemezza ng'atuuse maaso ge ndayira. kakati kino kibamu Laba pulaani. kiri kyamuka Nze komanda. Bwe mulira. Bwe mba komanda. Gwe manya post Yoweri. munywere Ekintu kino mwambale mwenywezezza bulungi musibe enkutu. Tujja kulwana olutalo. Nange bape jambiya. Nze njagala gwe toli wa jambiya. Gwe toli wa jambiya. Ab'ejambiya n'embazzi weetuli. Gwe oli wa nduulu. Gwe komerera nduulu etugambira komerera ng'okomerera. Abo tugenda batemanga babbi. Twende buko. Kati mukulu wange. Kalinga ono tajje wa mukulu we. Ekitundu wansi ku kibanja kye twagala okutunda. Muze bamubuuliramu baaba era alina akabonero akalaga nti baaba. Ganda. Tube. Ye baabo wakaasa bakutuma baabo wakaasa otwala oyo. Nzije ku. Kati twali twagala tube nga tutunda. Banyina. Zintu nga obimanyi banyina zonna baga tutunde. Bagali tujja kutunda nga tunakunyumizaako bakubulirako. Ninga kugundi eyo. Kintu ekyo ninga jenko mutunda. ngate kubadde kusayini. Ekitegeeza singa si kitemwandize. Ze tetunaba na. Ebintu tetunakugira nyeera. Baana mwano juzi entwe yange yalwala kalusu nembaga mugire ne mutanjja. Naye byesente mujja. Okubolegana. Mulabika mwaleeta egundi okuboolaboola mu kika. Omuntu obeera ng'oyogera naye ku lw'okuba oba olina ky'omwagalako. Atuzaala siiwo omuntu tugatta kitaffe. Kitaffe ali ogwo bagenda kutuziika awantu wamu. Kale ekyamazima kitaabu gwe bagatta. Kane mu bye tukola tuboolagane tusosolegane tebikola tebina makulu tebina. Agezeho okuggyako embeera eyo okuleka ne baboolagana n'okusosolegana si birungi. Olw'ekizibu mujja wange lwa bizibu. Ekyo kye kintu kyasinze okuleka ntayagalira ddala. Yalabika baamutuuma bizibu. Kubanga ewe tebajjaayo lwa mulamwa gwa buntu. Yokwagala okwefuula ye nga ye yeewulira. Naye nze ndi kusaidiyo ku nsonga eyo.
era zina yalaga nti ali mukakamu nnyo mugamba ekyamazima baba kyayogerako kituufu ma bandibadde kwegamba taffe y'omu tukwata engeri gye tuli nti tuli banda yemu ya Nakalama tetulina kuleka ntweyisa bubi eri muntu buli omu neyisa bubi eri munne kwepankapanka okwo ekikulu mwepankapanka nnyo ne mutamanya nti mwe batoffe bakulu wabaawo otowalira ate neweokulira kati mukimanyi nze nkulira yensonga yadde ina sooka eno abantu baagala ebitiibwa ku sayidi ekyo oli mutuufu bey'omusajju kati oli engeri gy'atagira weeka muneera baana bato kati gwe mukulu kigambe owulire yakujja kweni kale kati jangu ey'ensonga tugenda kujja tugigonjoole tundako kweni kale gala tuddemu tukolagane bulungi era eba n'amala otunda ettaka enkolagana baagaleddewo tutunde tufune ssente tuddemu tukolagane butereevu tunaddamu ekitegeeza obwavu bwebadde bwatwawula nkubuulire baaba obwavu bwawula abantu sisobola kusula njala n'endowooza ku ggwe era mba ndowooza ku mmere gye nnaalya naye bwe mba ne ssente awo nja kulowoozaako tine twetaasa ebizibu byaffe oba oli awo omuntu akubuuza n'okubuuza nga bateesaganya nomubanyina engeri y'okuleka ni balimalira bagenda kumalamu ekintu kino efirimu egenda maaso